Akulira oludda oluvuganya mu Parliament wamu n'olukiiko lwe olw'ekisiikirize basibye mu disitulikiti ya Mulu okukebera ku mirimu gy'okukola sukaali mu kampuni ya Tiax Sugar. Ono asobodde okulambuzibwa ku mirimu egiri mu kukolebwa wano. Kampuni eno yatandikibwawo kati emyaka 11 egiyise era nga gavumenti ebutuukidde olwaleero egisaasaanyirizzaako obuwumbi 553 mu obukadde 700 okubayambawo ku mirimu gyabwe. Kyokka Joel Ssenyonyi yeewunyiza wa ssente zino gye ziraze kubanga tasanze yadde empeke ya sukaali. Ngaffe kituzibuwalira okutuulanga mu Parliament tugamba nti tubongere ssente ndala nga tetunalaba ki ekivaayo kubanga ezo ssente mpitirivu. Bayinza okuba nga bo baziraba nti ntono ne kumuwa omusolo ezo ssente mpitirivu nga twagala okulaba value ya ssente ezo. Sukaali anaavaayo ddi omuwa omusolo n'alaba nti kaakati ssente zange ziri mu kola ekyo. Joel Ssenyonyi era agamba nti bagenda kukkiriza ssente ziteekeddwa mu kampuni eno okufa ttogge. Ekira UDC, Ministry of Finance n'abalala fetulaba nti balagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga be baliyo ku lw'omuwa omusolo nga ba shareholders naye tebatera na kujja eno bawulidde aba management yawano nabo nga bagamba nti tubeetaaga okwetaba mu bigenda mu maaso. Kakati oteeka otya ssente mu kintu nota following up kiddukanyizibwa kitya era bitambula bitya buzibu ki obuguddewo kati awo nabo basuddewo stepu naye nga ffe tugamba nti tujja kulemerako guno si gwe gujja okusemba. Tulina okumakinga sure nti ssente omw'omusolo ze yateeka mu projekiti eno tezifa ttogge tezoonooneka bwe zityo ekyo tekitugenda kikkiriza. Excuse me, before visitors, can we just have the opposition?